ekitiibwa n'ettendo bimuddire mukama abakumya atya omulungi kansuubire nti nabakumye bulungi nga buli kimu kibatambulira bulungi amannya n'eddoboozi yenna muleme Oliver. Ensonga z'abankuba kyeyo nsaba gayizi buli akwata ku odi eno onnyamba otambuze odi eno nga bw'otambulizaako n'ebifaananyi bino. Tukyagenda mu maaso n'okunoonya information emala ekwata ku Atlas Company nga kampani eyo esangibwa mu Uganda Ntinda yeyita Atlas Inepex Limitless Opportunities. Atlas Inepex Limitless Opportunities, it's a recruitment company era ng'etwala abawala mu Saudi Arabia. Kampani eyo nga ye yatambuza omukyala ayitibwa Namiro Sise obudde buno yagwira eddalu mu Saudi Arabia era n'asuulibwa ku kasasiro olwo poliisi n'emulonda n'emusuula mu ddwaliro. Tukyagenda maaso collectinga clear information ekwata ku kampani eyo mu Uganda ne mu Saudi Arabia. Nsaba bw'okwata ku odiyo yange eno otambuze odiyo eno nga bwe kyetaagisa ng'otambulizaako n'ebifaananyi bino byenteereddeko. Tumekinge sure nti abagagga oba abakulu okuva mu Atlas Group of Company oba okuva mu Atlas Inepex Limitless Opportunities bavaayo bayambe Namiro Sise akomezebwewo ku butaka nga tannaba kufiira mu Saudi Arabia. Ekizuuliddwa nti kampani eno ekozesa ba agents mu Uganda okugikuŋŋaanyiza abaana okuva mu bifo eby'enjawulo. Tukyagenda mu maaso n'okunoonya agenti akola ku gw'okukuŋŋaanya abaana okuva mu Buyikwe district. Abaana abayitira mu Atlas Group of Company oba abaana abayitira mu Atlas Inepex Limitless Opportunities nga overside z'ebuyikwe mutuyambeko okukolektinga information. Twetaaga okuzuula agenti akuŋŋaanyiza Atlas abaana mu Buyikwe district. Twagala okwongera okuzuula n'okutuukira ddala ku kituufu ani yali agenti omutuufu eyatwala Namiro Sise mu Atlas Company. Atlas Limitless Opportunity Company eno ng'esangibwa mu Uganda Kampala era nga kampani eno etwala abaana mu Saudi Arabia. Bw'eba batuusiza mu Saudi Arabia etwala abaana ku office eyitibwa Mahara Human Resource Company. Bw'otunuulira obuntu buno bwe mbawadde ennamba za Mahara Human Resource Company eri 009 I'm sorry, there is a mistake. Eri 009 665 001 04 642 eri Riyadh King Fahad Road. Ate nga mujjukire baatugambye nti Namiro Sise baamusuula King Fahad Hospital Riyadh. Kati ne Mahara Human Resource Company naye eri mu Riyadh eri ku King Fahad Road. Kitegeeza ki nti wano omuntu asobola okubeera kiriya nnyo okusobola okununula Namiro Sise. Bw'otunuulira ebintu bino ebibiri bikwatagana bulungi. Eddwaliro kwe baazudde Namiro Sise gye baamusuula liyitibwa King Fahad Riyadh Hospital. Ate office Namiro Sise kwe yatuukira bagiyita Mahara Human Resource Company eri mu Riyadh King Fahad Road. Eddwaliro King Fahad Hospital in Riyadh, office eri mu Riyadh, street bagiyita King Fahad Road. Mbasaba mutambuze information yeno. Tambuza odi yeno ng'ogitambulizaako n'ebifaananyi bino byentaddeko kiyambeko bazadde ba Namiro Sise oba n'omuntu omulala eyandivuddeyo okusobola okuyamba Namiro Sise okutaasa obulamu bwe abe ng'ategeera bulungi ekyokukola kyeki. Kankubira omulanga bazadde ba Namiro Sise musituke mugende mutuukirireko Maama Fiina mulabe oba ayinza okubayamba ku nsonga eno. Era bwe munaaba mwetaaza ennamba za Maama Fiina ez'essimu nazo nziyina mujja kuba mujja mu inbox yange mbawe ennamba za Maama Fiina tulabe oba asobola okutuyambako. Kansinzire wano wennyini okusaba Maama Fiina mukwano bw'obanga ensonga yaffe ekutuuseeko tuyambe tutaase obulamu bwa nakazadde w'eggwanga. Tusaba okutukwatirako Maama Fiina tulabe nga tutaasa Namiro Sise
famire ye baavu nnyo abateeyinza era abatajja kusobola kuwanirira nsonga eno. Nnyongera okkubira omulanga Atalas Inpex Limitless Opportunities nti bambi mutuyambe muveeyo ku nsonga ya Namiro Cissy kubanga ekiriwo kyonna kiraga mwe mwatambuza Namiro Cissy tewali kampani ndala. Nkubira omulanga agenti akolera Atalas Company nga oli side z'ebuyikwe nga gwe okolekitinga abaana okuva mu Buyikwe district. Mukwano nkusaba tuleke kunoonya bunoonya. Vaayo omu ku bawalabo agenda okufiira mu Saudi Arabia. Kambasomere ennamba za Managing Director Inpex Atalas. Omukyalo ono ye Madamu Stella. Madamu Stella ayitira ku WhatsApp number +256 773 482 367. Madamu Stella, the Managing Director, Atalas Inpex, +256 773 482 367. Ye Madamu Stella, ye manager owa company eyo. Baina office number Atalas Inpex. Office number yabwe eri +256 200 90 38 14. Your office number Atalas Inpex nga office enesangibwa Ntinda. Office eri Ntinda Kampala kyokka nga te mu Saudi Arabia ekolagana ne office eyitibwa Mahara Human Resource Company nga office ye eri ku street number Riyadh King Fahad Road, City Riyadh. Namiro Cissy yasuulibwa ku King Fahad Hospital in Riyadh. It means okuva ku ddwaliro we basuula Namiro Cissy okutuuka ku offices ze Kinyana Mpindi eri Riyadh Hospital, King Fahad Riyadh Hospital, ate eno King Fahad Road ye street eriko offices za Namiro Cissy oba ye street eriko offices za Mahara Human Resource Company Namiro Cissy we yatuukira. Tukyetaaga ebirala bingi ebikwata ku Namiro Cissy, ebikwata ku Inpex Company eno mu Kampala n'ebikwata ku Mahara Human Resource Company mu Saudi Arabia. Tunaaba basanyufu nnyo nga abakulu abakulira company eno Madamu Stella as the Managing Director ng'ositukidde mu bunnambiro ne tutaasa obulamu bwa mukyala munnaffe. Let me call upon Mama Fina nti bambi tusaba otuyambe. Tusaba buyambi okwatireko bazadde b'omwana ono. Tulabe nga tutaasa Namiro Cissy ave mu Saudi Arabia nga mulamu. Atalas Company oba Atalas Inpex Company nga muli Ntinda. Madamu Stella, you are the Managing Director. Nkusaba mukwano ositukiremu. Tutaasa obulamu bwa mukyala munnaffe. Sigadde ndi Namuleme Oliver. WhatsApp number yange +971 567 069 263. Mbasaba mutambuze odi eno nga mugitambulizaako ebifaananyi bino byentaddeko okutuusa abakulu aba Inpex Atalas Company Entinda lwe banavaayo boogere ku nsonga eno. Naaba musanyufu nga mutambuza ebintu bino. Mwebale nnyo.